Yakati oli musambwa gwe gubasamira. Buterevu omusambwa kime omutuukirivu kime omulokozi mbubi. Ole mutere. Esala yegende etya? Ogula badde yayude. Angela. Esala yegende etya? Ne nkola ki wano mwana? Mwana ni TikTok ni mwana ya kisiru mwana. Muri kabia ko kasumulu de kakasibi. Kakasibi. Alali. Ne TikTok ajise ya kisiru. Uko nkurusia mu mwana kinyoye mune. Kala katambula mwana ndi waneno bameni bangembera wanemba mzambi story bekisiru mwana ibamisinga. Mwana mbera wao maize omutukirivu kimenke third party. Next to God. Mtukirivu kimeke next to God. When next to God? Kaba koma soko mfune bubia waliringa bobo chi. Stories zange bana asajja bazimisi ngala nokubanga bansasula. Neka tokumaka bwe kabato liwa kisiru. Ayani boyo mbayo boyo wakabi ngasinze nganzikale nzenzi jamu. Ngamuyimbi. Ayigaga wakabi gwe mpa boyo wakabi. Boyo wangu wakabi ngasigwe. Ngamuyimbi nga Jesse muna Uganda. Ngaye wakabi. Ngaboyi wa muna Uganda gwe manyi. Ngaboyi we ngabo tubera aho ngabo tubera aho kale. Boyi wochi. Chechi bagatane amuchali wange nnyo. Kuchi. Papa. Zero ni kwanu kwa hamu rapport tira kunsanga naye. Towesika. Obadde omujibisa wano. Ne omuntu eyakubeerawo nti yakuwa obugagga waayi lwaki tomweza kakadde. Mbadde ngenda kamuweereza mali. Kasindike tokuuma kugamba okasindike. Niyo otandise kweyogeza tozaagala. Nini usiku wangu oyo kulaba ku ssente? Nedda gwe zisindike. Nze bagameze embanzi musindikira nsooka musaba. Oteekako buteesi. Alien bw'omugamba nti ngenda kuweza sidaganda akubuzaabuza nagamwanyiraze nekweza ebintu tebitakwatagana yoyo. Naye eggwanga Uganda lirina omuntu gwe bayita alien skin tategeerekeka. Kabaata nina olunaku naliko ku live ya alien skin. Live eyo yampisa bubi. Etya. Omwana oyo yaleeta abaana abayaayi. Abaana b'oku street. Kabaata omanyi ekitegeeza omuntu okontrolinga abaana abasukka 5 nga baana baku street. Simanyi kitegeeza. Watu okikolangako oli awo okuba luseke onuuna oleeta payipo okola bwoti. Naye alien skin yayitako abaana nembatunuulira ne ŋŋamba hayi nabaga nti ate temuleekaana ate mufulume mugende ate mudde ku Sande buli omu aleete nnyina ate ngenda kunoonya bazadde bammwe ate n'abazadde ne bajja n'abawo bayabawa 2,200 oba 3,300 oba 5,500 bonna nga bamativu. Ni mama nga yabawa ntono 5,500. Njagala onsomereyo member wa parliament omu oba minister oba president Museveni yali akikoze oba mama Fiina. Totawaana nsomerayo member wa parliament oba minister oba mama Fiina kale mama Fiina mumuwaana nti oba nali nkikoze okuleeta abaana ab'oku street abasukka 5. Bonna n'obakolako. Ng'ali yakola. Enjagalo bansomereyo. Omanyi bannayuganda mwerabira mangu. So
ebintu bingi nnyo ebingattana Alien Skin okumwagala ne ngamba omwana ono azze ate n'amala nakkiriza nti musajja muganda ate Alien Skin musamize agambye musamize anti kati nkubuulira amazima Alien Skin kwali kuno Alien Skin musamize akkiriza nti ndi muganda era ndi musamize why ne eriyo abayimbi abasinga nga ye akukuta n'aloga ne bamuloga ettalo ne bamuloga amabaata wansi ne bamuloga biki n'akukutira mu ddogo nga tavuddeyo gamba nti anduga nange mutabaala kati Alien Skin ogenda mukola kyoyo yafaafadde oyo okutirawo omuyimbi Alien nakutirawo n'abayimbi abalala waliwo omusajja yakolako obujulizi ola kati wabulaba aliwo ate mbu bamupangisa n'akuyita nga gw'omanyi ogenda kukolera ye naba yakuwa miliyoni zaali 2 naye nga akusabyeko miliyoni 10 bazaali 10-15 kasajja kange nkajjukidde kati kyekigambo abantu kababulira story abataji oba ogitubuulira abatagiwulira bulungi ate kati yatenze nenyumyako kati nze kanjibanyumiza banyumiza mpulira businga olimba Alien yatuukayo bannange Alien yatuuka ku show ng'eyamuyise yamulimbye nga yamusabyeko sente nyingi kyoko olindeko katono agambye iki Nzija mu bufumbo gwe mbusaawa zino mwebase omwami yagenze kukola Alien wuuyo mugambe agira alina agambe mboli mukyala Abitex olowooza yategeere nnyo yategeere nnyo obwongo bwo ebiseera ebisinga mba mbweyazise Louis, how are you? Siri fine gwe Imagine olele kala zentuufu bwatyo Kuku with me. Bangana n'okuseka wooli wampendulira omusege gulogo nali bawo report tewagituusa wa Alien wuno mbadde ngezaako mugamba naye kasawe ejjidde ne Abitex netwonderange ensi ewulira n'ompendulira omusege manange nterako Abitex mubuuzeeko Abitex wuno waali jangu bimwegambire munoonyeze masolo abimwegambire alwanira gwe ate omugaba walala Eruira iti oswaza Alien ekyana kyakusigala wakisigala twaleta emboozi yo gwe Uganda ekyana kyakusigala mu boy bannaye sibabuuzizaako atwala eri kiriwo kigenda kunjasamira newe ennaku zino nga mukwano gwo kuva ddi oyo mukyala Abitex simwagala yasooka kujjonkera naye mwagala nze ndi mulogo nzijonkera nga nkusindikira ebyokola kati nina abalala bensindikira ebyokola kuba tebavaayo kubagamba naye gwe embeera gye bayitamu mbi buli muntu eyaveewo ena ali bubi ayagala kudda n'ebyokola byange ate kati ani yagamba ffe tuli bubi bali bubi kati genoononye mukwano gwo giradiyeeta mbwalire neggolo litakyamulaba nekaba tuyagala owakankula entalo kati owulire oyagala nkulabyeko munnaye labika kale bivuddeko baba Abitex wuyajja Abitex nesikyamwagala kati ate Louis bw'abazze oyodde Louis ddogo limala
Tekanjagala kano kaluwira ne Louis White yagala Alien nga twala nawe. Alien sibanga ko naye na buzibu. Tuyina njawukana mu birowoozo ebintu ebyo byawukana bibiri. Gwe message wagira bya Airtel Money luli. Tumbaavu ddia. Wabula gwe okusindika ssente z'empewo ggwe. Bae kati bakusindikirangako mpewo za TZ ggwe. Zijja kuwa kankula eyo mu Fangoni. Oli mu Tanzania. Ani. Owulidde bubiri Omutanzania n'Omunayuganda tobyawula. Kati twagala chicken kutuyingiramu ko Tanzania tumusondera akasente tugenda tukettereyo. Ate Burundi yote tumusindika Burundi abireke. Burundi mugambe stola yewo buyi yajayagala. Niyo mwana atukoledde omulimu mu musiime. Mulimu ki oyo omwana yasubudde olutalo? Olutalo tubeeranga radio lulwana. Asite musirisa bitulekere. TikTok eno lwako abantu bagizolera naye buli kyakabi kyakakizoleyebwa mwana. Kati gwe TikTok awakula ate olutalo ku nsi buli omu na-reactinga. Uganda gyabedduka. Ensi yonna eyogera ku nsonga ya chicken. Nego chimanyi mbuno TikTok eno big country. Era abantu bali bagyawo nga nolo Louis. Naye owulidde akagambo Alien kakozeseza mbu TikTok big country. TikTok nsi nnene. Naye Mukama. Kale fena kale mwena kale mugenda kufa. Chofe. Ani nekirowoozo kinzijiddeko mmwe. Ekirowoozo kinzijiddeko mmwe. Ndowooza Alien akulabyemu omwoyo gw'obufu. Nze siriiko. Agambe ffenna oba n'abalabi. Simanyi nze nange siriiko. Mboze tandike bayo bwana bwe kala abadde mulenzi muto abadde muwala kibadde kyakajimuka wano juzi wano kyakasembo kogane Alien wano emyezi ebiri Chikabata Kabata yakajimuka Rose kolachi kibadde Alien kali bambi kibadde kiwala kyeru kibadde gamo struggle wano kyakasembo kogane Alien nawe emyezi ebiri ema Lusiku lo manyi gwe toyinaako holiday Alien olutana tukolera gundi challenge Nze situla naye mu nnyimba za ddogo ndi musamize. Challenge ya kimu omutwe. Ndi musamize. Nemala nkusanga olomwana akowola nnyimba za mpewo. Ate tokikola ekyo kubanga nyindi musirusinza ategeere nnyo. Nze nkugubulidde. Olaba nazikola nkujjonkera kati olwo kati. Noonyayo buyimbi. Nasooka ne mbasabula vidiyo nga 6 ne ndyoka. Muddeeyo muwagira obuyimbi bwammwe muddeeyo muwagira obuyimbi bwammwe mukole challenge zaabwe. Ni Muganda Osaha. Aha, good. Mbwa good. Aha, funye nambi entuufu kati nkuwonye. Towedde gwe? Towedde. Ne atatulabisa biseera ebyo Louis White ne Alien. Nga tuli ku bunkenke kati nga tugamba Alien wasangira Louis amukubye ebinnyo. Kino ekyasobola kubeera kikyali kyange edda nga bamanyi ndi musimu nga bamanyi ndi mu struggle. Ngenda kusooka ngende ewa Alien mulye ate mmale mmusuulewo Queen Masola anyiige kola olutalo nsazeewo kola obwenzi ngenda kuyamba ngenda muyamba buyambi kwatemu kati kola booti Louis Masola okulimba tozina amaganda ulira soko mpulire soko uliye bulungi nga tonnakola ekyo nsoka nenyambuka omulongooti neva nekubawo nenjatika nga Tyros mpozi nga nkunyonyogedde womi bwa Louis White Alien simanyi Wamba mchala Alien nimba Alien ku bakazi ndaba tabagenda nnyo nsigemya bakazi no sina kyembagaza mazima abamanyi abakazi abola mu story ya Yesu
Story abantu bonna bali great bonna buseba badde mbalimu nga bafa. Kuvira kwa Adamu. Uyo kintu era yonambi namutwalira obulobwa bukibi. Ne walumbe kabata zereka kulekere aliyeni. Jakera kumachanga trending nga simanyi lwaki kale soko ndeko genda nina senyiga nzita alaja soko ndeko genda abakazi kati nzemu mbagadde mukali abadde kama so inategeeza nze kabata ekisenyiga kinnuma era kule senyiga akutwaliriza senyiga nnuma kankuviire bajja tu recordinga wano soko indeko nzire miunyo nine ekyebiri kyo wano sinikira muli ekinnyo lui alinika kuwe ku ssente kitabanga ono lui namuterako namuterako dasebe ekyebiri kyange luli kabata omanyiri nebbina liyinza okuba lyalitusindikiranga ogumu akanaana n'ebiri guno kuwagamba ngagotero ani ebbina nze omufango ndi muloko bali bababa be Saudi zegoyise ebbina kimenyewo ate kati wobeera baba oba ofuuse poti Kati kale sulaba bulungi katudde mu business zaffe ez'amagezi. Leero mpuliddemu ka violence. Kabata. Sulabulungi alien bujje darling. Sulabulungi bujje. Kati ogenda yo dio mulabe. Kino kiruwina abantu ambalooza kitegeera. Fango ni jigambe nannyiniyo alabye ku Zazi. nawe ati mfuse empress wa Fangoni abana Fangoni abali wano mbagambe nti nannyiniyo ate alabye ku papa ate kati azeeyo kuwummula na kujjanjaba batandikiddewo gwe yasama anti kati abagabe mpapa nagenda mu Generation Empire toka bambi mu nsonyi wenze ndi mu bya kukola ki oli mu bya ddala genda mu Generation bya kusaaga alien good night not good night good night senyiga nzita amakabata mama bye agere mu Generation Empire omumisinga oje papula Generation Empire yeriwe embozi egenze n'oli ageze n'emboozi ye esebo